kalipo Mpuuga okyali mulize oli mulize eri parliament eri nno kwekulembera president Kyagulanyi oli mulize balonzi be Nyendo Mukungwe royalty ogiwaawa. Mwami Meddie Nseko n'abatuuliriza bw'oba oyingira parliament okuba ebirayiro bya mirundi ebiri. Okuba ekirayiro obuulize eri eggwanga era ne ssemateeka kubanga litteeka ekkulu erifuga eggwanga litteeka eri obwenkanya. Ekyokubiri obuulize eri parliament kubanga kifo mw'okolera. Ekifo mw'okolera kye kikulambika amateeka agakifuga n'olwekyo olina okugagondera. Era mu parliament kiwaliwo kyetwala kaabe speaker si kyetwala n'olwekyo twaliwo kyetwala buli muntu kyakola aba alina okulaga eggwanga etteeka mwakikoledde. N'olwekyo ebyo kw'otandikira n'oba muwulize eri ekibiina kyo kubanga obuwulize obwo bwe bukufuula ekitundu. Osooka kubeera muwulize mu parliament eri eggwanga. Okay. Ekibiina kyekikugatta kukiri ku parliament kubanga president Kyagulanyi yawandiise yayogedde namulabi ng'agamba Mpuuga weetonde lekulira. Ekyo genda kikola otya? Ekyo nakyo nakiwulidde. Olekulira ddi? Kubanga bwe kibanga kyamudde nkubuuza okkiriza mu kibiina era ng'okimanyi Kyagulanyi president wa NOP yagambye Mpuuga byokoze bakise malicious corruption and abuse of office allegations. Kati ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi Oluganda akivunulira abantu. Ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kugondera kiragiro kitali mu mateeka. Ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza. Ekiragiro ekitayise mu due process ibata due process. Singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino egibata due process. Singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitayina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga enkya bajja kuddako omulala. Bwe bava e Buddu bayinza okusibira eKyaggwe. Bwe bava eKyaggwe ne bagenda e Busiro emukono. Bava e Busiro ne baggukira e Buluuli. Ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana. Ekiragiro nga ekindeesezza ekyo oli mukamaawo okkiriza oba nedda? Ate mukama wange era muwa ekitiibwa agambye Mpuuga lekulira. Kati Meddie obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti president naye awubwa n'omugezi awubwa. Kyobola abantu tegawulira buvumbe. Bw'abanga president yayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bye yawulidde nti nawulidde era yakootinze nti nalabye ku exhibition mwami Nsereko president yabadde waddewo omwoleso. Omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde munnamateeka. Tetusobola kubeera nga twagala kuzzaawo nkola egoberera amateeka mu ggwanga. Ali naffe tutambula ng'abamenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina mutuufu kubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga. Naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olw'eggwe onooyisa ekiwandiiko. Oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya? Ensonga ezize za ku lubalaza? Munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo? Munnaffe teyeebuuza? Munnaffe aweebwa amagezi? Ndowooza president simunenya kufaayo, kyemumunenyaako kwe kukwata ensonga nga bwe yazikutte ng'ate waliwo omwaganyi oguzikwata n'okuzimanya
n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeme nti oyinza okubanga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. President alina obuyinza, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga bw'asanze. yagambye president wumula Meddie, president alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa president tubuwa ekitiibwa. President wange muwa ekitiibwa era simuyinaako mpalana ya buntu era nyina obuvunaanyizibwa nga depute we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti president ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa, kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu obuva mu mmundu, mu muzindaalo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringa nga bwogi. Obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe situbikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo president tujja mmuwa ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati president wa kibiina bw'anaafuka president w'eggwanga ensonga ne ziva Karamojja ne zizuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo, oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu, oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli, nga buli egwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga kye kintu ekikulu, so si buyinza buli mu ntebe. Ate era president alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno ngijulizza, gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obwo buyinza weebuli. Ekyoba weebuuza nti bw'amulimu okukozesa, ndowooza alina obudde obukozesa era abukozesa. Eddakiika ziri 10 muziwoleko essaawa 5. Alina obuyinza president kyakuntu kimanyi. President wa NOP agenda kuwanikira parliament nti oyo Mpuuga takyali kamisona waffe, onokkiriza oba nedda. Kyagulanyi obuyinza abulina, ye president wa NOP agenda kuwandika ebbaluwa nti otakyali kamisona waffe. Kakati engeri gye tugoberera amateeka, ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera commissioner gy'aviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Commissioner aba muwulize era agoberera amateeka, era embeera emujja mu parliament erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu parliament. Ate era bw'omala okufuuka commissioner oba ofuuse commissioner alabirira ababaka bonna, so saabava e Buddu. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mu mutwe gwe president Kyagulanyi. Yakiwandiikira, yakikolako ku Zaake n'awandiika, ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno agenda kuwandiika era. Zaake yawandiika bbaluwa emulonda, tawandiikanga emujjayo. Kati agenda kuwandiika eya Mpuuga emujjayo. Kati anti nambise Meddie, nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka agafuga parliament ekyo tebaakiwa mukulembeze wa kibiina yenna. N'olwekyo talina bwakigendamu, era ndowooza abamuwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera era bajja mugamba ne bamuwa amagezi, anti kiera kijja tufaananya nga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola, era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndoza tusobola ogikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mwe abaddipi abajja mu NOP muli bakagiko nattabula ensonga mugitabulatabula, muli bangi, mulinga 6-7 mwajja era mwe mwava eri mu ssuubi. Lwaki temuva mu kibiina ky'omusajja Kyagulanyi mukola ekyammwe? Tuli bannattabula nga bwe twatabula ani? Nawe obiwulira nga bwe twatabula ani? Mutabula ekibiina ky'omusajja. Musajja ani? Kyagulanyi. Si ye bayita mwe mwajja gyali n'abawa amasannyalaze. Meddie ndowooza ezo mboozi za ku street. Ekisooka nze siina gye najja. Talina gye wava? Siina gye najja.
natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike Nuupu ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe twali tutandika Nuupu twava mu bibiina ebyenjawulo kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu Nuupu bo baali ki Nuupu yaliwo bwe mulimu omutala mwenna tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde bwe mubanga mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu ekyokubiri ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga bw'obanga olina ekibiina ekitonga Nuupu eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli bya bufuzi obatwala nga ba mugaso bw'obatwala nga abakutiisa entebe ojja gitula mu matiitiiri buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti Mpuuga ono ndowooza Meddie wadde obiwulira obisoma wano Mpuuga ono buli bw'atunula atunulanga yetunuzanga president ayagala president omulaba bambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga president era abatambuza ebyo ne bankubirayo n'ebipande ebitambula Mpuuga for president ndowooza obiraba ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola kati ekyo ŋŋende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola kikola eyo si ensonga enkulu ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu tetusobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira Mpuuga yimirira Lukwago yimirira Sseggona yimirira nedda gye tutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga sulina atukulembera ekyo sikyasobola kukkiriza kibeerewo ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne ekyo kyetugaana tulina okutegeera nti Meddie banno we basalawo nti Meddie tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'Amasuuliita tekitegeeza nti banno bajooge bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okukuwagira tuvunaanyizibwa okukutaasa tuvunaanyizibwa okukuwabula naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa eyo kyekyokufuula omukulembeze ow'enjawulo obukulembeze nze nga loopu bwe mbadde mu palamenti mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'okubukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno gw'osalawo ani shadow minisita gw'osalawo ani anaakola ki obukulembeze oba bukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiza n'okuwabulibwa kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabega w'omuzindaalo eyo gy'oli omuzindaalo ogwo kiso sasi so bw'okulemberamu banno bakkiriza tukulembere kubanga one at a time si temugenda kujja nti nange wendi nange nteereze kooti wendi bwe twasalawo nti Kyagulanyi atukulemberemu twakyebuulirirako tukkaanya nti mwana waffe munnaffe ono muto waffe mu myaka muto waffe ne mu byobufuzi ne mu kiseera kino tumulabyemu enkizo tumuwe omukisa atukulemberemu era buli abadde alowooza nti asobola kakkana Kyagulanyi aweebwa omukisa Kyagulanyi awagirwe Beti Nambooze kunga kyaggwe gomesi gy'obadde ogolodde ku nomination gizeeyo n'ogyambala ku Ssekukkulu oba gwe muwanga kivumi wadde yagala kuva Butambala kunga Butambala ebiri mabega wa Kyagulanyi naye tojja ng'ogamba nti gweyagala ekkooti bw'oba gwe Sseggona ng'okunga Busiro gikunge emiri mabega wa Kyagulanyi twazeewo ye mukulembeze waffe temukoma kugamba babalonda naye mugende ku mizindaalo ne mu nguudo mutegeeze eggwanga nti omwana waffe ono temutunuulira myaka gye temutunuulira byonna bimwetoolodde n'ebyafaayo bye mubimanyi nnyo mwebale nnyo naye si y'ensonga ye mukulembeze waffe ekyo kimala okubeera bwe kityo n'otegeera nti banno bakuwadde obuwagizi bwabwe ate baba tebafuuse bato obukulu bwe bayina n'ebyafaayo byabwe batebivuddeewo babasazeewo okuwagira ekyo
kirina okutegeerebwa nti munnaffe tumwagala era twagala tumusitule. Naye banno bwe bakusitula buli bw'ogenda waggulu nga bakusitudde nabo baba balinnya, bw'obassa wansi naawe oba okkirira. Ensi bwetyo bwetambula, buli bw'olinnya ku mutwe gw'oyo akusitudde akute naawe okkirira. Si kigambo kyakwekuza, naye kutegeera nti ebyobufuzi kiso bikwatibwa n'obwegendereza. Mukeera ku makya ne mubikoleramu ensobi nnyingi, temujjaayo nkumbi na bityo kuziika bannammwe kubanga mweyaliikirira nti ono engeri gy'atunula bw'ati ayinza okuba nga alina ebigendererwa ebirala. Meddie bino byogero badde obiwulira. Mpuuga alina kyateekateeka alabika ayagala kujja kwesimbawo, ogwo nagwo ne gufuuka omusango. Nze banyina kyenteekateeka, nja kusooka kujja wano ku CBS. Mu byobufuzi oli ajja n'akugamba nti nze bannondera busujju nandibadde Europe naye nakusinga n'okufuna obululu, naye nze seesimba busujju. Nze bannondera busiro. Ewaffe abantu Seggona ayogedde bannonda abantu emitwalo 15 gwafuna emitwalo 4. Naye nze mukamaawo tolina kyogamba. Tojjaga nze webusujju kalowanga nakusinga balonzi. Ebyobufuzi kyekibitawaanya. Bw'obeera wano bw'obanga ovudde Busiro South eyava muto wange Matovu Charles, n'otakkiriza nti Betty Nambooza alina kyakusinga muwulirize, oba olugendo lw'otambula lugenda mu kibira ekikutte enzikiza. Bw'otakkiriza nti bw'ebeera nsonga y'amateeka, kakkana wansi Seggona ayogere, oba otambula bitege. Bwe bagamba nti ya governance and leadership give way to Mpuuga alambike, kkiriza n'otakikkiriza n'ogamba nti nedda oyo bamulonda eri Masaka n'okubawala nze nsinga okukolera na parliament wakyalo, oyo wakyalo mwepanga kubanga muludde mu parliament. Sajja mu parliament by accident. Tubeera mu byobufuzi ebinyiiza abantu bingi. Ennaku zino mpulira n'ekinyiiza abantu ekirala nti bampita ow'ekitiibwa. Tebampita buyisi, Kabaka yampa ekitiibwa. Mwewulira abo abeeyita ab'ebitiibwa. Ku kyalo kyammwe kuliko ab'ebitiibwa bameka? Okubanga mpitibwa ow'ekitiibwa si musango. Kabaka yakimpa ekitiibwa ekyo, saakijjuliza foomu. Kabaka yanoonya mutabani wa Nsamba n'amuwa ekitiibwa ekisobola kukyetonda. Era ewaffe e Masaka tebampita honorable. Bw'oba onoonye wa honorable Mpuuga bayinza okukubula. Bw'oba obuuza ow'ekitiibwa Mpuuga buli muntu akutuusaawo. Ekisobola kukyetonda nti bampita ow'ekitiibwa. Kati nabyo binyiiza abantu. Abo bayita ab'ebitiibwa abo. Tekitegeeza nti temwasoma nnyo. Tekitegeeza nti nedda ku ssomero nange kitange bwe yawaayo fees tiyawaayo za mulala. Sisobola kwetonda nti kitange yeefiiriza ne mmange ne bantwala ku ssomero nenfaayo n'ensoma. Sisobola kukyetondera nsi. Era ekyo kiyinza okuba nga kenkwasa entono eri abantu ne bakkiriza okumpuliriza. Ekyokubiri, ekyokuba ng'owulirizibwa nakyo si kya bulijjo, nakyo kinyiiza abantu. Meddie Nsereko nkulabye mu ggaali ya parliament emirundi mingi. Ababaka abayimirira buli muntu n'asirika ne awulirize kyagamba si bangi. Omubaka ayimirira n'agamba nti ensonga eno eyimirire yeetegerezebwe si bangi. N'okituukako obaako olugendo lw'ebyobufuzi lw'otambudde, tokeera ku makya n'ogenda wa muganda wange wali ku mashali n'ogula essuuti esinga obulungi, ndoga nti okubanga oguze essuuti esinga obulungi bagenda kukuwuliriza. Parliament si bwekola. Okutambula n'oteregga n'oba ng'owulirizibwa enjuyi zombi nakyo kinsonga si ntono. Bwe nali mpaayo obukulembeze Meddie, twali kubuusabuusa, ensi yonna yakkiriza nti wakati mu bizibu opposition byeyitamu omusajja w'Ebuddu onaakoze omulimu gw'opposition mu ngeri ya kitiibwa, mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Ensi yonna neeyimirira nempa ekitiibwa ekyo. Nawulira eyo gye mutambulira nakyo kyanyiiza abantu nti oyo w'Ebuddu bamukubira batya mu ngalo, n'ab'enaale ne bamukubira mu ngalo, oyo bamukubira batya mu ngalo enjuyi zombi. Kirabika bali mu muwaga.
ebinyiiza bannabyabufuzi tiziba nsonga ziri awo ndi za muzinzi kyenkugirayo nti ne mu byobufuzi tukkiriza wabeerawo seniority era ekyo nakyo ebyobufuzi bakiteekebwateekebwa kitobeka abantu abalina experience ne kitobeka n'abato ne kitobeka n'abalina obukulembeze ne kitobeka n'abalina obwagazi bw'abantu nga muto wange Kyagulanyi ne mulyoka mukola ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kye kibazimba era bwe mutakkiriza kuzimbibwa ssebo Nsereko Meddie n'abatuwuliriza okutandika nti ndowooze ku byobufuzi twaweebwa obudde era ly'ebbanja ly'empulya mu baana baffe abannuupu tetunnabawa budde kubazimba mu byobufuzi. Abaana baffe bamuzeeyi Ssewannyana Bazira omugenzi Ssekweyama n'abalala bamuzeeyi Ssemwogerere baatuwa obudde okubaako bye tutegeera si kwe kugamba nti tukola nsobi nti experience etegeeza nti kimu kitukola bulungi no naye nsobola okukugamba nti awo omwala gwawo omuwanvu osobola okugenda naye bangi abagezezaako okugubuuka baguguddemu tekigaana gamba nti gwe tojja guyitako naye nvunaanyizibwa okukugamba nti ngumanyi weeguli ekyo bayita experience nyinza okukyogera n'olaba nga nkyogedde kukukakkanya naye mba nkulaga nti ekyo nkimanyi kisoboka kikole bwoti. Eddakiika ziri mukaaga ezaakayita ku ssaawa 5 kino ekiwandiiko kuba kifulumiza Honorable Mpuuga amannya gago gano olina weyagambidde Honorable Mpuuga ne mu kiwandiiko kyo ng'ogamba nti waliyo akakundi ka family kewayogeddeko kalimu baani akakundi ako ndowooza kino ekiwandiiko kyo ndowooza Meddie ensonga teyeetaaga kumalirako biseera tuli mu kwawula entambula ya NUP etambule nga kibiina kya ggwanga ng'okuva ezzombo okutuuka ekisolo osobola okugyayo omukulembeze nga wa NUP ne yeetaba n'empuuga ava e Buddu ne batiisa ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'ekibiina entambula y'ebyobufuzi eby'ebitege General Museveni ne banne gye basize wano sitwagala esigibwe mu Nuupu ndowooza ensonga eyo ne bwengikomyawo etegeerekeka saagala gimalirako budde. Okay. Olutalo luno ondabikira oli mu lutalo luno lwava dda lutandise kati luliwa no byempulya bya Nuupu nagenda kulya nga bagamba kunga ali Masaka Mpuuga alimu bano ne bano kati bibino bizze eggwanga lyagala kumanya olutalo lubadde lutandise kati babyava dda ndowooza oyinza okubeera awo nga olowooza nti otambula bulungi ne banno watusa n'okugamba nti babloga babateekamu ensimbi banvumirire koze n'olutalo Mpuuga lwatava dda lutandise butandisi era kiki ekiri lulimu waliwo ndowooza ensonga nga Meddie era kanzirambike bwe nti mu kibiina waliwo ensonga zetukkaanyaako nnyingi nnyo era zitugatta era zitutambuza emisana n'ekiro okulaba nti n'eggwanga lizitegeera tutambulire wamu kyokka ate era mu kibiina mulimu enkola gye tutakkaanyaako gye ndowooza nti si nnono yaffe era terina kufuuka nnono ya kibiina kya NUP ekibiina ekyagala okutandika ennono y'ebyobufuzi empya mu Uganda bye tutakkaanyaako bingi naye ekimu ku byo kwe kuvuma n'okutyoboola abantu kwe kuyisaamu abantu amaaso n'okujerega abantu tutudde enfunda eziwera era emirundi gimu ntudde ne pulezidenti wange nga mutegeeza ku nsonga z'endowooza nti zitukkakkanya era tezitugattako ng'ekibiina. Meddie tubadde wano nga abantu abeeyita aba Nuupu bassaako n'obukofiira bwaffe obumyufu beret obw'ebyafaayo ne batyoboola abakulembeze mu Buganda naddala kubanga ekibiina ekitalina we kisimbye mulandira era oba osimbye ekijanjaalo nga emirandira gy'amatalaga kibigagaba gya kisuula waliwo ensonga gye nagamba pulezidenti nti teweetondanga wantu wonna kubanga baali bagezaako tukwasa ensonyi naddala b'NRM nga batuyeeya tuli kibiina ekisimbye emirandira mu Buganda ne mugamba pulezidenti teweetondanga ku nsonga eyo abakuyeeyereza baagala obeere nga akabbula ku mazzi nga bulijjo dda kibuyaga akutwala bw'oba osimbye mu Buganda simba onywere osinziire olyoka otabaala ewalala omutabaazi yenna abaako n'enkambi
wakuba enkambi ye n'agamba nti kama mbaya wantu wali ansiguukululawo simbe kuba enkambi yo mu Buganda osaleko n'okusalako. Naye bw'olabanga enkambi we tugikubye nga NUP tulina ababaka 57 55 bava mu Buganda. N'olabanga omuntu yenna ayagala kwekweka mu kibiina kyaffe ekya NUP nga tetusobola kuvayo tubakuba ku nsolobotto. Ekyo kyankola bubi nnyo. Era navaayo Meddie bwe nalaba nga tulina ensisi bwe nagamba ku bannange abamu ne bagamba nti wange abantu balekere eddembe ly'okweyogerera. Eddembe ly'okweyogerera ndikkiririzaamu. Era nze omu ku basembayo okulwanira buli ddembe lya muntu yenna okweyogerera. Naye eddembe ly'okusiruwalira ku ggwanga lyange sina gwe ndikkiriza kulikola. Eddembe ly'okusiruwalira ku kabaka sobola dikkiriza. Nti oli akwata akasimu n'ayogera eby'ensumattu ku Katikkiro wa Buganda kabaka gw'atumye nga situlina mbavu zimugambako nti ebyogera tubyogera mu linnya lyaffe. Ekyo sobola kikkiriza. Meddie, kabaka bwandagira olwaleero nti va ku bwemupya ogenda ofuuka ow'omuluka nkeera ku makya. Ekyo njagala okutegeeza. Nyinimu bw'aŋŋamba nti va ku mwempi bwa Nnyendo Mukungwe ofuuke Mutuba 6 kyenkola. Oba tolina kyokkiririzaamu oba tolina gy'olaga buli kkubo likutwala. Obuvo bwange n'obuddo bwange mbumanyi. Sisobola kubeera kitundu kya kibiina nenzikiriza okukkakkanya kabaka. Tekisoboka. Era bwe navaayo n'abanga lubeekanze Mpuuga bagenda muyisaamu eggaali. Bayise mu nze naye kabaka bamuveeko. Katikkiro w'Obwakabaka nnyinimu yamutuma. Naye ndaba abantu nga batyobola Katikkiro. Katikkiro kalenzi ka ku kyalo kwammwe. Ku kyalo kwammwe nakwo kuliko Katikkiro. Famire muva temuvangamu na mayumba 10. Temuvangamu yadde LDU. Oli Katikkiro wa Buganda okkakkanya. Oyagala oyisaawo ki? Oyagala kuzimba Bwakabaka mu Bwakabaka bwa nnyinimu? Ebyo by'ebintu bye tutakkaanyaako. Ebyo ebinvumizza ate si byetonda. Tusobola kujjawo kifaananyi nga tewali asobola tulwanirira. Tulambye Obwakabaka, tuyingidde n'olubiri. N'olubiri. Ekiseera kituuke emmere ebule ku lumbe bagambe nti era abo baana ba Nuupu. Bwe mbeera ku lumbe esefeya y'ennyama n'ebula awo temubuuza abo ba Nuupu. Tusobola kukulembera ekibiina nga temuli mu discipline. Discipline flows from the top to the bottom. Eyo ensonga tetugikkaanyaako mu kibiina. Ey'okuvangayo okugamba abantu nti ekyo nedda Meddie ompagira ne tovuma muntu ku lwange. Tekisoboka. Totyoboola muntu ku lwange. Natulako ne bannange abamu bannabyabufuzi abagundiivu ne mbaga bannange. Obwakabaka bwa Buganda si kibiina kya byabufuzi. Katikkiro wa Buganda si Secretary General wa kibiina oba President General wa kibiina. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kibiina ky'ebyabufuzi kibuvuganya nakyo. Katikkiro mumuleka akola emirimu gya nnyinimu. Era ne mbasomesa nti ebyobufuzi by'Obwakabaka bisukka ebyobufuzi by'ekibiina kyonna. N'ebiruubirwa by'Obwakabaka bigazi nnyo okusinga byonna byemuluubirira. Abaluubirira ogenda mu paalamenti, abaluubirira okufuuka bakansala, Obwakabaka busukkako awo. Kubanga oyagala kaadi ya Nuupu ey'obwakansala n'okwata akazinda ovume Katikkiro bakulabe nti oyogera nnyo. Katikkiro wa Buganda asobola okukola ensobi. Oli mu lukiiko lwani olwo oluwabula Katikkiro? Osobola okuba nga olina n'embavu ezigamba nti gwe bakuwadde nayogedde ku muzindaalo. Omuzinda oba tomanyi gyakugwogereramu guleke. Kololeramu oguggyeko. Era njala okutegeeza abakulembeze yonna gye muli n'abazadde naye ddala abakulembeze
bw'oba toyina ntengeneze zigamba ku bantu b'okulembera nti eyo nsobi, obukulembeze buba bwakutuuba, buba bwakugwira bugwizi. Yentandikwa bw'oba weetooloddwa indiscipline, ekugombola gy'oyagala oba kansala oba ku site gy'oyagala oba kansala oba obwammeeya oba otwalayo ki, ekyo situbikkaanyaako. N'enkola ezimu Meddie, ekyo kyoyogeddeko nti tuzze tukaayana kino nakiri kituufu, nange ebbanga limaze nga ndiropo badde bampalampa, naye era nga ekibiina kyange kyenkivunaana nga kinafu okuvaayo. Naye nga waliwo n'abakulembeze era ku kitebe ky'ekibiina abeegatta ku abo banima empindi ku mabega, era ng'obawulira nti akasajja mukalabye mukalengedde egindi mulabe kambadde ekkooti nga kagenda okukola oversight. Ezo oversight alabika ali mu kukola trial run. Kasajja kakolagana ne Muhoozi. Oli wa Muhoozi. Oba ani alonda vice president w'ekibiina mu NUP? Ani alonda obukulembeze? Ani alonda obukulembeze kati nga gwe oli vice president mu Buganda ani alonda? President yalonda. President yalonda. Kakati kirowooza kanti agenda kugoba. Ndowooza kati ekyo onokikola otya? Onokkiriziganya n'okusalawo okwe? Wera kyenkugamba tukkiriza mu president oba parliament naye onyonnyodde bulungi. Meddie, ensonga tuziwa omuzinzi gwazo. Ekisooka tuguse ensonga gye tubaddeko, ey'ensonga ze tutakkaanyaako, n'ekyo nja kiddamu. Twogedde ne nkugamba nti ensonga y'okutambula nga tetulina gwe tuwa kitiibwa esigikkaanyaako. Bw'ofuna amaanyi g'ebyobufuzi nga kutuma ebintu bingi, era nkigamba pulezidenti wange bulijjo, president olina obuyinza obuteekawo ennono ya discipline mu kibiina. Kyokka kwogerwako nga ekibiina ky'abayaaye. Twali mu mukolo ogumu, ate waguliko nga nkulaba omusajja omu ku baswahaba w'ekitiibwa ekibuli, kumanya w'amaanyi nnyo, wali wabulayo abantu babiri, Mpuuga ayogere n'abaako byalambika, naye bwe yali alambika protocol yayogera abantu ab'enjawulo abaliwo, n'agamba ababaka ba paalamenti, abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu, n'amaliriza ng'agamba nti n'abayaaye. Naye natya nnyo kuba yagamba nti n'abayaaye kubanga audience yali esinga mu baana baffe ba NUP. Sitwagala tuyingire mu protocol y'eggwanga nti baba banjula abantu, oli bw'abaako yayita mu protocol atandika okugamba nti n'abayaaye, nakiraba nekinkanga nnyo. So n'olwekyo okuzimba ennono y'ekibiina enywere buli muntu agikwata ate agiwa ekitiibwa nsonga nkulu nnyo. Ebintu bye tutakkaanyaako byebyo, naye mubeeramu n'ebintu eby'abantu aba bulijjo abeffutwa. Obuweereza bwange nga leader opposition nabukolera wakati mu bugubi, era oba wagoberera era mmanyi ogoberera ensonga nyingi zaavangayo nga bw'oyogedde, akasajja mukalengedde kaakoluddawa eno nabbanja bwamboggolera naye n'abanga bwe banvumirako. Ndi mu kugirayo eggwanga ebiganye, kyokka nga olaba abakulembeze b'ekibiina ku kitebe bakubira ababaka amasimu. Lwaki mugenda n'empuuga ebyo omukulu tabyagala? Lwaki mumwerekera mumuleke mukulu tayagala kubanga bwe mugenda naye muba mutaddewo embeera. Ne ŋŋamba nti guno mutima gwa kikaaki. Era omukubo ne mukoya ne mubuuza nti wange bantegeezezza okubira ababaka obagaana okujja tugende tukole oversight. Ekibiina muli mu kuzimba kibiina oba oli mu kuzimba kasasirako kakwebakamu? Bwe talina kye yaŋŋamba ne mmanya nti abadde akikola badde tebamuwaayiriza. Kati omutima omubi ogufaana bwe gutyo, oyo Mpuuga mumulaba omanyi ayogera nnyo nti yeesiba nnyo ku Bwakabaka n'Ekereziya. Nze neegaana Ekereziya mwe nabatizibwa, nakyo nkyetonde nti bannange Kabaka yampa obwami naye era ndi Mukristo, ebyo mbyegaane. Era ng'oggyeko Abedi Bwanika abalala basirise mu mbeera kiki? Abedi yekka wano era Mpuuga tujja kukkiriza abalala basirise ekyo kyogerako ki Mpuuga? Abedi of course munono yenga bw'omumanyi betuyita bannabyabufuzi ba Mavericks, ensonga yonna agyogerako nga bw'agyogedde. Naye n'ekisinga obukulu Abedi yekka gwe mpulira. Abedi munnabuddu naye ayinza okuba era nga bingi ebigenda mu maaso mu kibiina abimanyi ng'omusajja omukulu.
oyinza okugamba nti omu ku basajja abakulu be tulina Abedi naye alina ebyafaayo bye naye tubiwa ekitiibwa. Naye omuntu bw'amala okutoola shahadu n'agamba nti Allah akbar, era n'agamba nti nabbi mubaka we, ate oba omubuuza ki? Abedi alina ekibiina kye n'akisuulawo n'ajja mu NUP. Obwa mmemba yo mu NUP si bwa kitundu, era alina eddembe okubuuza buli ekikolebwa n'okufaanako ne mmemba wa bulijjo. Omwana avuga boda boda oba aseka chapati naye alina eddembe okubuuza nti Mpuuga kino wakikoze otya. So abantu otulondoola n'okugamba nti gundi yeerimbika ku gundi. Sebo nze bwe nva wano n'enserengeta Buddu neebuuza ku bantu ba mitendera esatu, bannaddiini, Pookino n'abataka. Tewali kitundu kitalina bannannyini kyo. Era bwe twali tutandika NUP nayina okudda e-Buddu n'ensiisira n'entegeeza abataka ne bambuuza baana baffe kiki ekyo kye mugendamu mwakitegedde mutya? Ne bagamba abataka mukakkane. Era bwe baamala okutegeera ne baŋŋamba nti genda n'emutoowo mutabaale situkwetaaga wano. Meddie e Masaka gye bannonda mu Nnyendo Mukungwe nayogerera ewantu wa mirundi 2 mu kalulu saddayo nasanga box zijjudde. Abataka bategeera ensonga tobeeserejjako e Buddu kubanga kiri ekitundu kyabwe, ensonga zaabwe bazisalawo, tewali abalagira kuzisalawo. Era ojja n'obeeserejjako ne bakutunuulira. Ogera okulaba omwana nga addayo n'ennyondo ye mu garagi nga akoona motoka ye gy'ali mu kukola panel beating ng'awulidde ategedde. Sebe e Buddu wazibu gw'osanga atagala ku kkubo ng'alinga atamidde gw'obuuza ensonga. Ye Masaka oyo? Ye Masaka gw'olowooza nti atamidde. Ye Buddu oyo? Aba amanyi ekigenda mu maaso. Twatuula wansi ne tubannyonnyola ne mbagamba nti bannange, era omuto waffe tugenda kumuyambako, muliko temumweyaliikirira, mwana muto naye aliko ababe, tulina omutaasa era obuvunaanyizibwa bwaffe. Beti n'ambooze genda ekyaggwe otaase omwana wattu ono abamutegeera obubi. Seggona kuuma busiro, Kivumbi genda e Butambala n'abalala beegatteko, tugende tutegeeze bannaffe abalala bategeeze nti omwana wa Buganda ono atukulembedde mu lutabaalo luno olw'obulabe ennyo ne yeewaayo. Buli muntu n'akola kyakola. Era twagenda okumaliriza akalulu, buli muntu ng'alina bakajalo tebangi nnyo. Ewaffe e Buddu abaana baakubwa emiggo n'amasasi betuze tujjanjaba, tobalabangako ku TV oba ku radio, naye mbadde tubajjanjaba gye bali. Neyasembeyo mu Hwezi gwe balongoseza essasa alimaze nayo mu lubuto emyaka 2 n'ekitundu, lyaggyibwamu mwezi gumu n'ekitundu guwedde nga tubajjanjaba tubalabirira okwewaayo. Buli muntu ne yeewaayo n'akola buli kimu mu kwagala. Ekyo tetukijjamu bulabe buli omu eri munne. Tujja kutendewaliza abantu baffe okulowooza nti abaana baffe tebeetegese. Abantu baffe baagala enkyukakyuka n'obudde bubayiseeko. Kakati ku ssaawa eno nayimiriza kunga e Masaka obadde ombuuza ensonga eyo. Namuyimiriza ng'omuntu amanyi eby'ensonga nga nengedde wala. Ekisooka ng'abantu abakulembeddemu kye bayita kunga bantu balina ebyafaayo tebitegeerekeka. Babagamba nti bakungira NUP bwe batuuka mu bataka ate nga bavuma abakulembeze ba NUP. Neŋŋamba bannange nti wano waliwo ekizibu. Kati abantu baffe ne banyiga ne bagamba abaana bwe badda tugenda bajjirayo emiggo. Ne bagamba temubakuba ensonga kanjiyimirize erambikibwe. Awo ebyavayo wabiwulira. Ogimiriza otya? Weeyitaani? Nze deputy president. Bwe mba nze deputy president nga sobola kuyimiriza nsonga mu kitundu kya Buganda, ekyo muba mukulembera kibiina? Olaba n'abayizi babeerako abagamba nti embwa genda nayo eyo tegenda. N'abayizi babeerako alagirira. Ekibiina kina deputy president tasobola kulagira nsonga nti eno ebeere gye byaggweredde be twali tuyimiriza nga tubamanyi era be beetimbye balinze MK. Kati obulanzi obusinga awo wali oyagala nkole buliwa. Be twagamba nti abo si batuufu. Era be bavuddeyo n'obukofiira bwaffe mu ngeri yetuswaza ne bagamba bo balinze MK. Kakati ng'osinziira ku ssimu ogamba nti Mpuuga ye wa MK. Okujjako ng'olina akatuli ku mutwe. Eddakiika ziri 3 zaagala ku ssaawa 5. Akyogerako si yakireeta.
nakiri kanchi kirwa kyambuziza nti president yakulonda asobola okujjawo obwo buyinza abulina kimajalo kugamba obwo buyinza honorable Kyagulanyi obuyinza olina okulembera ekibiina ye president asobola okugoba ko vice president onokkiriza olabika nga afuuse kiwaji bagamba lekuli etokkiriza Kyagulanyi alina obuyinza mu kibiina kino ajja kugamba nti nkugobye era Kyagulanyi y'omu ajja kugoba era Kyagulanyi y'omu president wange era ayina obuyinza n'obudde n'amagezi agalina agatta ebigere n'atagoba ne bw'abangobye ate n'amanya enkwata y'ensonga era abantu b'e Masaka be baali bannonda tukole n'Ekyagulanyi bannonda kubeera MP waabwe deputy president buvunaanyizibwa si bwa musaala naye okuyamba okuteekateeka buli okuyambagana tuteeketeeka ekitundu kya Buganda era mu kukola omulimu ogwo ekibiina nakiwa ababaka 5 mu 5 akiwakanya agambe nti ekyo nedda Kyagulanyi tumwetooloola okumuyamba okunywera n'okukola naye n'okumuwabula so si kumuteerawo mbeera nga bwe balowooza okumuteerawo embeera nti Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi tasobya era namugamba nti bw'owuliranga abagamba ekyo ntosobya obasembereranga wala omanya balabe bo nnamba emu abo bakugamba Kyagulanyi tasobya ne mugamba muto wange tokkiriza muntu ayogera kigambo ekyo oyo mulabe wo baba kuteeka mu mbeera ekulowoozesa ekisooka oli waggulu w'amateeka ekyokubiri nti weetaaga kuweebwa magezi omuntu yenna akujja n'akugamba nti Meddie wa kitalo nnyo Meddie wala abeerako omuzindaalo ogwo babeera bamekawo omuzindaalo oba olina ky'omugamba tabeerako nakabi konna abo balabe era bakikola mu bugenderevu okumwaisolatinga n'abantu abandimuwadde amagezi ag'ensonga bati bakikola mu mukwano baba baagala bamuteerewo olukomera nti ne bw'ogamba ki ye kyaba asazeewo abaakisazeewo after all tasobya ekyo solo kigamba omuntu nkugambye nti bwe mbeera mu ntebe nsalawo ebintu 100 naye nga 10 ensobi jane nkugamba Honorable Mpuuga nti akyogera si akireeta bwe bakugoba mu kibiina ogenda kuzzaako ki bwe bangoba mu kibiina kijja kusoboka sebo nyina amaka gyejja okudda nsamba yandekera omusiri gw'emmwanyi nyongeddeko ekessuka 15 gyejja okgenda ndi musomesa naye sinayingira mu byabufuzi nazimba amasomero erimu nalizimba nkyalina mu University Makerere eya Masaka Town College data mine twagizimba ne munywanyi wange nga siri mu byabufuzi n'amasomero amalala era waliwo n'abalowooza nti Mpuuga alina ekizimbe mu Kampala wakati akijje mu Parliament mwe mwakajja mu kibuga bwe mba mwakajja mu kibuga mubuuze mufune endagiriro nagenda mu Parliament nga nvuga benzi Kabaka yampa ssebo motoka ojuguze wakajja mu Parliament si musango naye nze nagendayo nvuga benzi nagendayo nga Kabaka byanga abimpadde ng'omusajja we n'olwekyo njala kutegeeza nti banangoba mu kibiina nyina ebyokkola ebirala bingi n'eggwanga nga ngenda mu law farm nga mpolereza abe babbako ettaka batufuuse kiwaji rebo bagamba lekuli etokkiriza kale kiddako kabakugobe ndooza y'ensonga esinga y'obutono kabakugobe kino n'olwekyo obugobe oba obutali bugobe ekyo nakyo bwe kinajja tujja kisalira amagezi ekisooka ndi Mpuuga mu linnya naye eddoboozi lyange ddoboozi ly'abantu abala bangi omuli n'abaka ba Parliament be bateereddewo embeera nga tebawulirizibwa era ekyo kyekimu byenjala tukyuse mu kibiina ekibiina kiggulewo abantu bawulirizibwe ate sebo bakusagira okola olwagala y'abagoba nkugamba nti njagala ekibiina okukula kirina okuggula amaaso n'amatu Mpuuga Mathias Nsamba bino ensonga ziggwa zitya mwami Nsereko mu matu temuli mazaana ndowooza buli muntu ayagala okugenda mu maaso sooka NUP kubanga NUP ssuubi ly'Abannayuganda buli muntu yenna alowooza nti NUP mukutu mwaliiro kutusobola okuteeseza ebikulu
ntuwa bannayuganda ekyenjawulo awulira. Meddie nze muntu alwawo okuvaayo okwogera ku nsonga ngeze. Era ne bw'olabanga ebbanga lyonna nnumbibwa, nvumibwa, ntyoboolebwa, mbyesonyiwa ne mu paalamenti gye mbadde bannange nga bansika ebirenge. Nsirika kubanga mba mmanyi nti waliwo ensonga ennene esinga ku nze ey'okuggusa. Ensonga ennene eyo gye nsoosowaza. Buli muntu yenna avunaanyizibwa ku bye tulina okukola awulira. Wakyaliwo obudde obumala okulaba nti tutambula ffenna ate buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe eri banne, eri eggwanga, eri ekibiina, eri obwakabaka buno, n'abantu bonna abatwetoolodde abatusuubiramu ekyenjawulo. Sirina kubuusabuusa nti tulina akaseera akamala okukkakkanya ensonga zino ne tugenda mu maaso. Nze sifiirawo okubeera commissioner. Etwali azaalibwa nga commissioner. Muto wange Zaake tibaamukkiriza na kutuula mu ntebe so nga yali alondeddwa kibiina. So si kyakufa na kuwona, naye tekisobola kukozesebwa nga kitala kuntyoboola na kummalako kitiibwa. Mange ali Nakawanga alowooze nti mutabani we muntu mufu obwenkanidde awo. Abantu banga famire ndi mukulu ne mu kika kyange balowooze nti omwana waabwe jjajjaabwe talina nsa. Omuntu yenna agezaako okukola ekyo ng'akikola mu bugenderevu aba alina ebirulu ebitali birungi. Nze ndowooza nti obudde obutereeza ensonga ezitakwatiddwa bulungi weebuli n'obeerewo lesoni ennene, okuyiga okunene okw'amaanyi okwenkwata y'ensonga n'okwawula obusonga ku nsonga, n'okwawula ensonga ez'oku muzindaalo, okwawula ensonga ez'omu kisenge, ez'omu ddiiro, okwawula famire ku nsonga z'eggwanga, n'obutakoonaganya bantu mu bugenderevu nga twagala okubaako bye tuyisaawo ebyekiyita mu luggya.